kane mulaba kye tukola twagala kwawula envunyu mu bikigimusa kye kino nti ekigimusa kijja kuyitamu wansi ng'osigaza envunyu zo waggulu tukitegeera yes eno method emu zino nvunyu ate kino ndowooza tugiraba ffenna nti kigimusa fimeshi kalera nnyo okubatunda ebijjanjaalo ne boogana mwadiwa yawe kali akatimba ako ebindi wawulira nga biri erito biti sogi byonna biyiwe katimba twagambye envunyu zino tezaagala musana zo zijja kwenyigiriza mu katimba nga zidropinga wansi ebigimusayo bijja sigala katimba waggulu tukitegedde eyo method ndala waliwo ne gye tuyita self manual harvesting nga bwe kali awo gwe n'osigala ng'oscoopingako top layer byebiwuka tebyagala musana buli lwojjako ak'okungulu kasasiro w'okungulu nga byongera okukka ng'ojjako nga byongera okukka at the end ogenda laba ng'osigaza nvunyu zokka zezo method zetukozesa okungula pozi nga ku kampuni naye wano sagala kugerawo bya kampuni tetulina mashini vibrating kuba wano tewali ssente saawa zino twagala kozesa available resources tukitegeera zezo method zetukozesa gwe w'enkoko kozesa enkoko zizikukungulire gw'ayagala eziwa ennyonjo kozesa kali akasengejja bw'oba tokozesezzaako kozesa akatimba walakozesa akatimba kozesa emikono gyo gyennyini bw'oba n'obuntu 5 jjako kano eno okaleke nga zikkirira ojje kano eno oleke nga zikkirira zino zijja ba zikkiridde okomewo ojjeko tukitegeera zezo methods z'okungula